sa ebidduka tekitegeeza nti bw'oba onoonya akalulu amateeka g'ebidduka bagateeka ebbali oba abagakwasisa nti baba tebakyalina obuyinza babeera nabwo era bwe tuvaayo gakwasisa tokuba nduulu. Ekintu kyokka kati kye tulabye abakulembeze kye baagala okukulembeza kyekyogezaako okuleeta erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu bintu byabwe. Buli wayitawo eddakiika 2 nga baleeta erinnya omukulembeze w'eggwanga ye nga temumugambyeko. Mugende musome bulungi etteeka eriteekawo omukulembeze w'eggwanga, mumanye ne protocols ezigavaninga security gye bamuwa, atambula atya, then tukomewo okumeza twogere. So kyetubasaba kyokka naye bino ebyokutandika omukulembeze w'eggwanga yayise wano nga yatambudde n'emmotoka nnyingi, ogwo si mulimu gwammwe. Muconcentrating. Ate ekirala tulaba ennaku zino abasinga okukulembeza gundi eyo bannamawulire. Leero ekwata ku campaigns. Nga bwe mumanyi twayise mu wiiki esooka, weewaawo ffe nga security tubala nti twagiyiseemu bulungi wadde wabaddewo okusoomozebwa wano na wali, naye nga bwe tuze tugamba nti akalulu ne bw'osoomozebwa muli oba okimanyi nti tension ezo zibaawo. Tumanyi nti ba candidates bali ku pressure ne ba supporters baabwe, so mu bifo ebimu oba mu situations ezimu mulaba amaloboozi nga gali wagguluko, naye ffe nga ab'ebitongole ebikuumaddembe tukitegeera. Oluusi mulaba ba foot soldiers nga amaloboozi gali waggulu, tukitegeera kubanga tumanyi nti elections abantu baba highly charged. Naye kye twagala okusaba is that ba candidates bagondere ebiragiro bye tuba tubawa, and this time round twagala beeyambise nnyo komiti zaabwe ze balina eziba zibategekera campaign zaabwe engeri gye zigenda okutambulamu mu bitundu ebyo kye tuyise organizing committees. Committees ezo zirina okukwatagana ne security. Bwe bakwatagana ne security bakkiriziganya ku engeri gye bagenda okutambulamu n'ebifo bye baba bagenda okugendamu. Ekirungi ebifo bye baba bagendamu bimanyiddwa. So bwe bamala okukkiriziganya balina okutwalira that information to the candidates, bababuulire nti tukkiriziganyiza bwe tuti. Now bwe mumala okukkiriziganya, security bwe mala okukkiriziganya nammwe nga committee, making sure nti mugoberera bye muba mutuuseeko, kubanga obuzibu bwe tutera okufuna iza ate bwe mumala awo ate ne mwagala mukyuse, ate bwe mumala okukyusa ne mukozesa emikutu gyammwe okutandika okublackmailinga n'okuwayiriza poliisi. Kati kyafuuse luyimba okugamba nti poliisi yeekubirira, poliisi is partisan. Naye bwe weegendereza obulungi tetunaba kuva ku mulamwa gwe twakkiriziganyaako era bwe tugenda okutambuza bwe tutyo. Ekintu ekirala, yes, kano mu kalulu just maybe incident yokka gye twaregisteringa so far ey'enjawulo ye accident ku Kalagika, ate yava ku butagoberera bye twali twogeddeko. Baavugisa ekimama, abantu ne ba ending up nga bali mu kabenje, abantu 5 bafuna ebisago eby'amaanyi. Senga twali tulimba tewali baddewo kabenje ngaako, kubanga tubagamba nti muvuge bulungi. Tusaba bwe muba mugenda kalulu amini ku laari, mutambule mugendeyo, muvuge gundi zamwe mugendeyo. Naye bino ebya candidate okujja oba agenda maybe nga
tugambe nti agenda Mubende campaigninga naye processions azitandikira Kampala. Ekintu ekyo tetugenda kikkiriza era tusaba nti temukikola. Otherwise ndooza byebyo ebikulu byenjagala okwogera ku kikwatagana ne status nga bwe tuli kati ku bikwatagana ne presidential elections campaigns. Mukirizibwa ng'abasirikale okutunuza emmundu mu bantu. Tulina amateeka agafuga engeri gye tukwatamu emmundu n'engeri gye tugikozesaamu. Emmundu osobola only okugikozesa okukuba omuntu nga ogendera ku threats z'oba ofunye. Tulina kye tuyita rules of engagement, rules on the use of lethal weapons, use of force. Ago gyegali. Era Yesu ajja kutunuza wano nawali naye bw'amala n'alekula bw'ati essasi, amateeka agamuvunaana bw'aba ng'akozesezza amaanyi agasuukiridde gabaawo gyegali mawandiike. Issue ey'okubiri nti Abannakenya abajja ku laale ya candidate omu baabula mukyogerako ki. Siina information yonna nti bali mu kaduukulu ka poliisi. Era senga mbadde nayo mbadde nsula nga ngibawadde. Ate siinaayo briefing yonna kubanga nze njogerera poliisi. Era poliisi sinza kwogera byange, sinza kuva wange waka nenoonyaayo just njogera ebintu ebikwatagana ne poliisi. Obanga bano abantu bali mu poliisi embuulira nti tubayina nenzija nembabuulira. Bweba tebayina era still kyenkola ki? So at the moment siina information yonna briefing eraga nti bano abantu bali mikono gya poliisi. Ekyokubiri, amaanyi tugatadde ku nuupu yokka nedda. Amaanyi tugatadde buli ku muntu atagoberera biragiro byaffe. Ate mulina okukkiriza nti mu kalulu kano naffe tulina stake. Akalulu kano si kaabo abeesimbyewo bokka. Akalulu kalina ba stakeholders, kalimu abeesimbyewo, kalimu electoral commission, kalimu ebitongole ebikuumaddembe, kalimu omulonzi, so then kalimu ne Saalumanya. Because byokola olusi osanga bikosa omuntu omulala atali mu bintu byo. So kyova olaba tujja ne tukwasisa amateeka. Ekyokusatu is that amateeka amalala gonna ag'eggwanga tetugateeka bbali. Bwe banga for example amateeka agakwasisa ebidduka, tekitegeeza nti bw'oba onoonya akalulu amateeka g'ebidduka bagateeka ebbali, oba abagakwasisa nti baba tebakyalina buyinza. Obuyinza babeera nabwo, era bwe tuvaayo gakwasisa tokuba nduulu. Ekintu kyokka kati kye tulabye abakulembeze kye baagala okukulembeza kyekyogezaako okuleeta erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu bintu byabwe. Buli wayitawo eddakiika 2 nga baleeta erinnya. Omukulembeze w'eggwanga, ye nga temumugambyeko. Mugende musome bulungi etteeka eriteekawo omukulembeze w'eggwanga. Mumanye ne protocols ezigavaninga security gye bamuwa, atambula atya, then tukomewo ku meeza twogere. So kye tubasaba kyokka. N'ebyo ne by'okutandika, omukulembeze w'eggwanga yayise wano nga yatambudde n'emmotoka nnyingi. Ogwo si mulimu gwammwe. Muconcentrating. Ate ekirala tulaba ennaku zino abasinga okukulembeza gundi eyo bannamawulire. So naye tugezeeko okwefuga. Bw'oba olina political affiliation yo gitereke ku mutima. Kalulu bwe katuuka genda mpola mpola mu bbaafu and you express your political opinion. Ekyokusatu is nti waliwo mwifunayo okwemulugumya kwonna ku bapoliisi be muwadde abanoonya akalulu. At the moment sinakufuna information eyo, naye nga twagifunye
tuyina engeri gye tukola ki gye tukihandolingamu. Currently abapoliisi betwawa ba candidates bava mu counter terrorism unit. Counter terrorism unit eyina director waayo waali. In case nga wabaddewo obuzibu bwonna information tugifuna complaint era asobola ogituulamu bulungi. Ayina n'abakulembeze abalala, tuyina commandant wa VIPPU. At the moment wabawo obuzibu bwonna tuyina engeri gye tubuhandolinga nga poliisi, naye sinaba kufuna briefing yonna nti waliwo obuzibu. Jja ku omupoliisi bwe bagamba nti bakomplaininzeeko ya information eyo nagifunyeeko era okumanyisibwa kwenina is that balagidde bamunoonyerezeeko ku bigambibwa nti yenyigira mu byobufuzi nga akuutira akadingidi nga akakuutira candidate omu. Yes, kubanga mu mateeka gaffe tetukikkiriza. Tulina kusaavinga buli muntu ate tulina kukwasisa amateeka ga ggwanga, naye si kudda mu kutandika kubuulira abantu ono candidate yasinga, ono yasinga, mulondo ono muleke oli. Ebyo tubirekera bannayuganda. Omupoliisi bw'aba ayagala okuwa political opinion ye asobola okugenda n'akuba akalulu ke ku lunaku lw'okuba akalulu. Yes. Then ebyo ebisinga byonna mbyogera. Ekya roots ziyina kuba nga zikiriziganyibwako wakati wa organizing committee eya candidate ne security. Then ekirala is that root yalibadde tekubya abantu maziga oba nduulu, kubanga ekirungi oba ogenda ku ground, muyina campaign grounds zemugenda ne mukubiramu campaign. Tewaliwo omuntu eyatugambye nti mwampa route embi nenemwa okutuuka gye nalindaga. No. Ate naffe ze tuyitamu bwe tuba tukuwerekera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.